Assalamu alaikum, mujye baliko mikwano gyange, mujye baliko gyonna egyo gye mutuusako engalo. Amanya enzo Omumbejja Aisha Nassolo nzize ate okubeera nga munnange enkutuusako bino ebigenda mu maaso wano na wali. Oyinza okuba wabiwuliddeko naye nga naawe weewuunya ebigenda mu maaso. Kati nno nzize okubeera nga ate njogerako ku kye nnaakazuula kubanga okuva ku makya just nno nnoonyereza ku bino eno ebintu njagala mmanye obutuufu bwabyo. Kwegamba nga njagala nzije wano with enough evidence, kwegamba nga nina obujulizi obumala ku nsonga eno, wabula ekyamazima nnoonyeza enough evidence. Mu kiseera kino ngenda kuba ate nkutuusaako bino bye nnaakazuula, wabula nga ngenda kusaba weekumire ku channel eno osubscribing oteekeko n'akadde. Wemba nina ebirala byenzudde still ngenda kubeera ate nga nkola ki nga mbikutuusaako muganda wange. Ekyemmanyi okuva ku makya gwampuliriza ewedde owulira gano amawulire nga gatambula nti omukulu ono Vincent Segawa omuyimbi ffenna gwe tumanyi obulungi. In fact yali muyimbi wa kadongo kamu, wabula bwe twogerera abadde takyali muyimbi olw'ensonga nti emabegako yagendawo n'asiramuka, era mu kifo kya Vincent ne yeeyita Lukumani Ibrahim Segawa, era ge amannya ge gabadde nga yeeyita ekiseera kyonna, era yakubira nnyo n'abantu omulanga ffenna tumujjukira bulungi mu biseera ebyo ng'asiramuse n'abagamba bannange mudiriitinge ennyimba zange, oba oziyina ku ssimu, oba oziyina ku laptop, oba oziyina wabambi nyamba ozidiriitinge, olw'ensonga nti yali azudde nti eddiini ey'Obuyisiraamu tekkiriza muntu yenna alina kukola ki kuyimba. Kale nno munnange keuka gye nvudde akatonotono k'omuyimbi ono Vincent Segawa. Wabula ate munnange oluvannyuma tuba tuli awo nga tugenda tuwulira amawulire ate amalala agatukuba enkyukwe nti Vincent Segawa akwatiddwa ku misango egigambibwa nti yeenyigira mu kubeera nga akukusa abaana oba kye twandiyise child trafficking, olw'ensonga nti poliisi yagenda neeyaza mu orphanage ye eyesangibwa awo ate e Luweero, bwetyo ne bakusangayo abaana 42 mu orphanage y'omukulu ono Vincent Segawa, era bwe batyo ne bamukwata mbw abadde akola ki yeenyigira mu kubeera nga ate akukusa abaana abato. Era tuba tukyali awo ng'ate bagamba nti era balina emisango emirala gye bamubuulirizaako naye nga tebajjoogera, naye nga bagamba nti Vincent Segawa tulina emisango ate gye tugenda maaso n'okubeera nga tukola ki tumunoonyerezaako. Wabula era tuba tukyali awo ate era emabegako still omuyimbi ono y'omu era n'akwatibwa ne banne abalala ndowooza oba baali 52 nga bavunaanibwa gwa buyeekera. Kwegamba misango mingi nnyo omukulu ono gye bazze nga babeera nga ate bamuyingizamu. Tetumanyi oba byonna bituufu oba byonna bikyamu oba kuliko ebikyamu n'ebituufu, tetugenda mu maaso nakubeera nga tutegeera ekigenda mu maaso, wabula nga kyekino ekisembyewo okubeera nga yakwatiddwa ne banne nga babavunaana mbu buyeekera, wabula nga misango mingi nnyo gye bazze babeera nga ate bakola ki bamuvunaana. Tetunnakakasa oba nga ddala gyali mituufu oba byali bikyamu, naye ng'ekyamazima byo babadde nga bakola ki bamuvunaana emisango gino, obuyeekera, okukukusa abaana n'emisango emirala mingi nnyo. Wabula ng'ekyamazima tugenza okukeera enkya ya leero olunaku lwa Friday, olunaku olwaleero lwennyini, ng'ate amawulire gatambula ku social media kwonna nga babika omukulu ono ti bannange mumanyi ebigenda mu maaso nti ye omukulu Vincent Segawa we twogerera yafudde. Bantu bangi nnyo bagenze mu maaso n'okubeera nga babika omukulu ono, batambuza ebifaananyi, batambuza biki, naye ekyamazima nze ngenze ne nnoonyereza obujulizi bwonna obulaga nti ddala omukulu ono Vincent Segawa yafudde. Mukwano gwange gwampuliriza nze bumbuze era sawa kuyimirira neno ne nkakasa ne nkugamba nti munnange Vincent Segawa yafudde, era tusaba omwoyo gwe Katonda guwumuze mirembe. Sobola kikugamba ekyo olw'ensonga tinoonyeza enough evidence eragira ddala nti omukulu ono ddala yafudde. Ekyamazima ekoze eki embuze, wabula nga nkyagenda maaso n'okubeera nga ate nnoonyereza era we nnaazuula nze ddala nti ddala omukulu ono afudde nga nina obujulizi obumala, nja kuba nkomawo wano ate nkutegeeza ebituufu byenkoze eki byenzudde muganda wange. Naye nga mu kiseera kino ekyamazima byonna by'owulira bikaunting fake, olw'ensonga nti ne bukedde yavudde ate nga kwegamba zezo TV ez'enjawulo ze tumanyi ezituwa amawulire ageesigika, wabula nayo yavuddeyo n'epositinga ng'eraga fake. Abamu bazze amawulire ago bagakubamu ebituli, abalala bo bagagulidde ddala, era bagenda maaso n'okubeera nga ate bagamba nti Vincent Segawa wummula mirembe, wabula nga ate ekyamazima ekituufu tekinnakola ki tekinnazuulwa. Era nkusaba muganda wange gwe wenna mpuliriza bino lindako okubeera nga ate obikkiriza, era lindako okubeera nga obika omukulu ono Vincent Segawa, lindako okubeera nga okaaba oba oli omu ku b'eŋŋanda ze, kugamba lindako okubeera nga oreactinga mu ngeri yonna ey'enjawulo, olw'ensonga nti amazima gali nti ekituufu tekinnazuulwa nti oba omukulu ono yafudde oba nedda.
wabula ngenda kusaba subscribe ng'oteekako n'akadde wema nfunyewo kyonna kyonna ngenda kubeera nga ate munange enkola ki kikutuusaako wano. Nsigadde nze Omumbejja Aisha Nassolo, kwagala nnyo nkwagalira ddala haba 10 mpeera for now, just know nti nkyakomerawo ddala n'amawulire mangi nnyo mangi ddala era kyengenda okusaba nti toseetuka. Bye bye for now. Nkomawo. Oyagala kugenda Qatar, Dubai, Saudi Arabia, Turkey oba Canada, weekwate aba Forward International Consultant abasangibwe Namuwongo nga wakava ku Daily Monitor bano nga bakolera ku ddala okuva ku passport paka ate wootuuka gy'okolera ku kasente akatono ddala ate mu nnaku entono ddala gw'abeetaaze bakubire ku nnamba zaabwe 0705839777 oba +974 3 ng'eyo ye nnamba yaabwe ey'ekkata eggwe ayagala okutambula weewala abafere ng'okolagana ne Forward International Consultant.